Amanya gange nze Saniya Najjuma viridde Magoggo kyekyalo kw'embeera district y'e Mukono. Nze mwami kakiiko ebirungi bye mufunyeemu kituufu bingi, ate era musajja ayamba abantu, omukulu oyo ayamba nnyo abantu, ate alumirirwa nnyo omuntu naddala ffe abatalina we tukozesa. Yasimba emiti naye atuwa ffe abatalina we tukolera ne tusobola okusimbamu ebijanjaalo byaffe. Osimbamu ebijanjaalo paka era lw'okungula ekintu ate bw'amala ate n'atuwa awalala, kuba wano si we tusoose okukolera. Tukoledde awantu, bw'omalirizaamu nga gikutte n'akutwala mu miti emirala, n'akugamba oba olina obusobozi waawo oba tojja kusobola, mbuulira ekyetaagisa. Omuntu yeeyisa bulungi kubanga atugabira emirimu, agabira abantu bangi emirimu, abatalina kyakukola bafuna emirimu ne basobola okukola ne beekulaakulanya. Era alina abantu bangi nnyo, ate talina gwagoba kuba pulojekiti azirina mingi ddala. Kakati gwe buli wojja woogenda, naddala abasajja abalima abamu ne bagenda mu mirimu gye emirala egy'emiti, bisagazi nte byonna. Kati ffe abakyala abatasobola mirimu giri n'atuwa we tukozesa. Waliyo abantu nga balina ssente naye nga kituufu emitima gyabwe myavu, naye ye omutima gwe alina ssente ate omutima gwe mugagga gwagaliza. Bagagga bangi tubalina kuno ku kitundu, era nga balina n'ensiko zitudde, oba nga balina ebifo byabwe babirima naye nga tosobola kulinnya wekoleramu. Naye ye akuwa awantu we n'okolerawo, ate n'omala okukola ate n'akugulako ekyo ky'okoleddewo. Nze nali kuba nze ndi mu poloti, mu kapoloti katono kalimu nnyumba buyumba, naye nga mutuufu neebuuza ne gye ngenda okulya wadde okukola. Naye kati saawa zino z'omwana wange, abaana bange basoma, sirina omu basoma, nange nsobola okweyimirizawo mu bulamu bwange. Nsaba mwami kakiika, nze nga bwankutteko oba bwatukutteko we tuti, bannange ayongera otukwatako, neeyongera okuba nga nsobola okusomesa ku baana bange. Nange neegomba nnyo okusomesa abaana bange. Weewaawo nze siina kye nasoma kiri awo kitono, naye ate nze njagala omwana wange nze kyessaafuna ate ye akole ki? Afune. Ekyo neenyumirize nti omwana oyo bamutikidde digiri, naye nalimanga waani wa muzeeyi yampanga ekifo n'enkolero nensobola okufuna school fees eziwerera abaana bange. N'awaka nga obulamu si bubi, kuba ebijanjaalo mmere ate enva ndya n'entunda, ate yennyini yabingulako, ate ye takunyigiriza. Gwe bbeeyi gy'omugamba era eriwo essaawa eyo yakugulako. Tagaa nti akunyigiriza olw'okubanga nti okoledde ku ttaka lye, akwagaliza wakugulirira ensigo n'akugulira eddagala. Naye bw'oba tolina ssente ng'awantu nga wano awanene wewati nga tusobodde, akuteekerako ne ku bakozi n'akugamba ssente zino teekako abakozi oyangu emangu oleme kufiirwa, obudde bugenda. Saagala ofiirwe, njagala ofune. N'akuteekerako abakozi, n'obeenoonyeza ye n'akuwa ssente n'ogera n'onoonya abakozi ne bakukolerako. Kubeera ne kaakati ninamu muno abannyambako. Atukoze bulungi nnyo era tumusabira bannange buwangazi, Allah amwongere ekisinga obulungi kuba atukoze bulungi ebitagambika.